Nyogera maaso n'okuba ng'osubscribinga n'okugoberera nze Emma muli mutya akasule muli bulungi nnyo. Olunaku lwa leero Parliament ekedde kutabuka ensonga z'emmwanyi zikutte akati wansi ne waggulu. Anyway, zino ensonga ezikutusibwako Biva Organic and Natural Healthcare Products. Dr. Ssenjobe Richard ajja kukwasaganya buli kimu eky'obulamu bw'omunoonyeeko Dr. Ssenjobe. Ekibadde mu Parliament olunaku lwa leero akavuyo kangi mu Parliament era obunkenke bukedde bungi nnyo mu Parliament y'eggwanga. Bwe twogera ku makya gano ababaka abamu basibiddwa okusinza ku bifulumizibwa biraga nti waliwo ababaka abakwatiddwa ago tegali confirmed but gali confirmed ng'eg'okuba nti omubaka Zaake y'omu ku abo abakedde okukafiiramu saagalaga nti afudde but okukafiiramu nti Ebikonde bubi nnyo. Akavuyo katandikidde wa olunaku lwa leero Parliament lweddamu okutuula nga tusuubira nti lutuula olusembayo ku butya bwe bagenda okusalawo either emmwanyi akakiiko akatoola emmwanyi akamanyikiddwa nga UCDA kaddizibwe mu Ministry of Agriculture. Otuula olwasooka lwalimu obunkenke mulujjukira oluyogano lwali luwanvu nnyo era okuva ku lutuula olwo okutuuka olwaleero muze mwetegereza nti wabadde nga waliwo ebigambo ebijja bikasukibwa ab'enjawulo abawagira ekitongole kiveewo kigattibwe mu Ministry of Agriculture bongera okukakasa nti baagala ekitongole kya UCD ekiveewo. Abalimi Obuganda ababaka ab'enjawulo abantu abali mu bizinesi y'emmwanyi ba stakeholder abamu bagamba nti nedda ekitongole kino kikoze bulungi nnyo tekirina kugibwawo. Omulenzi obuuza kibagalo kijjawo okwagala okugyawo ekitongole kya UCDA si ye yokka egenda okugibwawo wona ebitongole ebirala nga UWEC mu kye muyita ZU kyaggiddwawo ne kiteekebwa under Uganda Wildlife Authority n'ebitongole ebirala okusaba ku Museveni yagamba mbu bitute nnyo ssente ze ayagala biggye kyokka teyabitondawo kati saawa no zalabo ba simanyi naye abantu bamugamba nti kale biri biggyeewo naye waliwo ebikoze ng'ekya UCDA tokijjaawo kati awo wali embirigo abaka bagamba nedda. Olunaku lw'olwo byokwenda bikedde kwera binyevu ku Parliament era nga tuze tulaba ebigambo ebikasukibwa era nga olunaku lw'olwo tusuubira okuba nga obusungu okulwanagana bibadde bijja kubuutikira ekizimbe era nga bitandikiddewo ku makya batandikiddewo okulwanagana. Zaake bw'atyo yasooka afiiramu obwedda ali muli yewe era bw'akyusa agenda okuba Ebikonde bw'akola ki bw'ayogera kino bw'ayogera kiri bwe batyo waliwo akatebe akabadde katuddeko omubaka Zaake ndowooza abadde ayagala otutuula then nga tuddwa n'omubaka amanyikiddwa nga Atiku. Kakati Zaake mu katambi akasooka waliwo akatambi ako kankabazanyiremu katono akatambi ako kavuddeko NBS kalaga Zaake nga alina gwagezaako okulaga nti omanyi okuwagaye then mu katambi akaddako era sirukola bakazannya kakulaga Zaake nga asindiikiriza omubaka oyo amugamba va ku ntebe yange va ku ntebe genda eri ne bawanyisiganya ebigambo kati mu kuwanyisiganya ebigambo Zaake ateekamu amaanyi asindika omubaka ave ku katebe bw'amusindika ave ku katebe omubaka bw'akasituseeko bw'ati n'azifunya bufunya n'akwata Zaake n'amusandabula ogenda okumaliza nga Zaake azirikidde mu Parliament bamuti n'omutwala. Akatambi ako kaleese ebigambo bingi ku mitimbagano a lot of ekigambo kyogeta mutuzo nja kukijjukira kaleese okuwanyisiganya ebigambo bingi nnyo buli omu ayogera kino olwaki Zaake yakubwa kuno si gwe so Zaake nga yakubiddwa but bwetegereza akatambi ako obulungi literally Zaake yatandise olutalo ne bwakubadde abadde n'ensonga ye gy'abadde agamba nti mu Parliament okusinza ku information yafulumye okuva ejjo kigambibwa nti Parliament okusinziira ku bubaka bwe boogera ne Zaake bw'ayogera n'abalala Parliament ebadde erimu abantu abateeberezebwa nti basirikale okusinziira ku babaka kye bagamba nti mu Parliament muno the Parliament baplantinzeemu abantu abatali babaka nga kigambibwa nti basirikale abazze okubaako mission ze batuukiriza zati zisinga embeera eyongera okuba enzibu mu Parliament. Kitegeeza embeera yennyini gye twalimu mu 2017 nga tugenda ku kisanja kiri ekya togikwatako mujjukira ebiseera bya togikwatako akavuyo akaalo mu Parliament wonna bamale bakubbe Zaake still agende almost mukoma kyekibadde kikomyewo olw'ensonga zange ovudde ku tteeka lya 102 liri tetulasemba okudukanya tewali tteeka lyali lizeemu kweta bunkenke mu Parliament nga lino ery'emmwanyi
So the same scenario gye twalimu wali yebadde ekomyewo era nga okukwasuka ebigambo kubadde kunnyo obusungu bubadde bunnyo obukaawu era ng'eggwanga bidde lyetemeetemyemu. So kati Zaake mu kwagala okusikambula omusajja ku katebe, omusajja afunyiza bufunya engumi n'efubutukayo. Of course bonna tujja banyanya gwe ngombaka ati why would you box someone? Lwaki wandikubye omuntu ebikonde wokitegeera? Kiki ekyo kikutuusa ku point y'okubbayo fellow legislature omukuba ebikonde oba olowooza ki? Lwaki wantuse kweyembeera? Eyo point emu. Zaake ng'omuntu tusuubira nti abaka parliament tulowooza nti erimu abantu abayivu betumanyi nti buli kimu kiggweera ku bo. Why would you come out nobanga ebintu ebigwera ku studio tukolera akavuyo? Lwaki osalawo odde ku mbaka muno omusindike ng'asindika omwana omuto? That was also not called for eri omubaka Zaake oba okitegeera. Kati bakubye bazala okuwonya spinal cord basobola okukwasa omutwe akavuyo kangi. Secondly, bwemba nga mbadde mugenda mu parliament mugenda goba kubala nti tubala kalulu ke tubala mwe batono ate akako kati bakubye tokyasobola genda kulonda kati ogobeddwa mu parliament ogenze olire banne ebizibu ebirala okitegeera. At the end of the day okoseddwa obulamu obuyisiddwa bubi ne mention gye mugobeyo okulwanyisa etteeka ly'emmwanyi naye togituukiriza. Kati otuba tukufunyemu ki? Tubadde tukufunyemu ffe nga abandi badde bagamba nti tuli ku sayidi yaki ya parliament ey'abalwanyisa etteeka. So bwe batyo bakubiddwa naye nga gensembi okumanya live zonna ezo mu parliament baziggyeko abadde balina TV abanamawulire bonna bagezi ne babakwata ne babagalira mu busenge babaggyeko kamera zaabwe era watutakase ne babagamba nti omunamawulire okukkirizibwa okuddamu tuula mu parliament atuulamu nga mugenyi nakuwandiika so si kuteekamu ki kamera kubanga obutabi buno butrendinze nnyo because live zonna zibaddeko. Then ekirala lwaki mugana abanamawulire okukwata ebintu mu parliament mwebaga temugenda kusuubira kukola obuvuyo kubanga embeera ebaddewo ogenza okulanga omubaka bamutwala speed speaker wa parliament bamutemise ne bamugjawo akavuyo kadde kangi nnyo to an extent nti bakolinze off parliament for 30 minutes but gensembi okumanya bazzeemu okutandika okubaako badiscussinga balabe ate ekigenda mu maaso mu parliament y'eggwanga. So generally bebiri mu parliament yaffe etteeka ddyo abalyagala liyite balyagala bubi nnyo n'abatayagala liyite nabo bali mu kulirwanyisa but ekibuzo kiri nti lwaki mulemeza ku bantu etteeka lye batayagala? Like buzibu ki? Bannayuganda etteeka bagaye tebalyagala kiki? Ekirala tetuganye abendano bagamba nti be baleeta etteeka eryo Museveni yalireeta n'ateekawo ekitongole ekyo era yamanyi ne vision yakyo lwaki akijjawo. Bw'oli okireeta wannyonnyola ebintu bingi lwaki oleeta ebitongole byo biki wabitugamba. Lwaki bw'oba olitwala totuuza abantu n'obannyonnyola ti bannaye UCDA njijjawo UWEK njijjawo simanyi kitongole gundi nkijjawo but eno enteekateeka gye nnyina bwe njyawo UCDA ngenda kubaza Ministry of Agriculture nkole bweti abantu bategeere. But abantu bangi bakkiriza nti UCDA ebadde ekoze omulimu. Abantu batukirawo wansi otukuga nti gundi mukoze kiba kitegeeza they have appreciated your work tebamala gwogera abantu wansi bakuwa report but Museveni bw'ate so bigenda maaso mu parliament obukeke bungi enguudo nyingi zigaddwa maduka mangi mu kibuga tegakoze naddala agali awulira na parliament abaka mangi nayo bakwatiddwa. There's a lot of stuff in the parliament so tubirinda akangwe gye binaggwera tukyafuna live feed kuvaayo kubanga badde baganye ba live feeders okufulumya babaganye n'emikulu gya parliament bagijjeeko lives because those are expecting okukola emivuyo gyabwe munda wali so katwesabire kitambule nga bwe kitambula. Nze Emmanuel